Inside Story Uganda, real source of political updates. Dengezaako okubattressinga idea egamba nti olw'okuba nti abaakola ssemateeka balowooza tunabeera mu democratic institution era mu democratic dispensation buli institution ebeera n'obuyinza bwayo nga buli provided for mu ssemateeka obuvunaanyizibwa bwa institution endala ku respectinga institution eno kati siga eddamuzi respectinga nti buno obuyinza bwa parliament ne parliament emanya nti buno obuyinza bwaki n'executive emanya nti buno obuyinza bwani buli wano ne wano kakati ate ekiri wano ewaffe olwaleero tuyina saagala kukozesa kigambo nakyemalira naye tuyina president abadde wano ebbanga ddene ng'obuyinza bwonna ndoza ekigambo nakyemalira wekijjira bwonna yabukokota obwa parliament n'abweddiza obwa judiciary n'abweddiza kati institution endala ziriwo ku implementinga ye byakola ki byayagala obuvunaanyizibwa nambeemu obuweebwa parliament ya Uganda kuyisa mateeka newankubadde nga abaakola ssemateeka bagamba etteeka lireetebwe gavumenti naye lirina okudibetingibwa parliament era parliament nerikola ki neriyisa kuba be bakiise b'abantu kuba be balina abakiise b'abantu kati ekyo mu democratic dispensation kyali badde kitambula nomale nga n'abantu babeera involved ng'abantu bacontributinga kinene nnyo kuba bano abantu beebuuza kuba ki ku bantu n'olwokuba ono obuyinza yabukokota amateeka galeeta n'omudumo gw'emmundu ne mugayisa oba mwagala oba temukola ki temwagala parliament n'agiteeka ku bunkenke eryo etteeka njagala likole ki liyite public ne bwegaana nti sovereignty bill tetugyetaaga ye ajagala ekole ki ajagala eyite UPDF act tetugyetaaga ye ono eyawamba obuyinza bwa institution ye alikola ki alyetaaga kakati omulimu omulala ogwa parliament gwa kubudgetinga na ku appropriation nti government bwekola budget proposal ayino giyisa yani ye parliament mwami government dine siga bali mala okuleeta kuba etsiga lino lyeri kuŋŋaanya omusolo buli mala okuŋŋaanya omusolo erya government assumption is nti mutuula ne mugamba omusolo guno tugenda gusaasaanya bwe guti naye ani ayina okuyisa ekyo proposal eno gye baleesa ayina kubaala ki parliament ababaka ba parliament abava mu nsi yonna nga batudde wamu basobola okukubaganya ebirowoozo ne balaba kiki ekisinga obuki obukulu nze we natuukira mu parliament ya Uganda nga Rebecca Kadaga ye speaker nga gundi budget proposal ejja ne tugisala netugamba abino bye muleese si bye bisinga obukulu kati tubitadde wano parliament ye 11 we tumaliddeko ng'ekiragiro kiri nti temukwata ku budget yange nga bwe njireese ogwamwe gwagiyisa kati parliament nesigala nga ne omukulu ayagala kuzimba hoteli ye Munyonyo ababaka ba parliament baagala gula ambulance ayagala sente ziwa atyaka ababaka ba parliament baagala kuzimba malwaliro ne bayisa ababaka ba parliament ne bagamba constituency mateeka etuwa kino ne bagenda Kololo parliament budget neyisibwa omukulembeze w'eggwanga n'agisoma n'agamba yesinga obulungi agenda okutuuka okwetegereza nti bane nateekamu sente zange ezaatyaka ziriwa nateekamu sente zange ezizimba Munyonyo ziriwa bagendo zange teziriyo n'abagamba muddemu mugiyise nga bwe nakola ki bwe nagiyisa era eno parliament budget gye tugenda okuddamu strictly speaker ng'agamba temukwata ku budget y'omusajja kwega omulimu gwa appropriation bajjako kati oli nakyemalira na obuyinza n'abukokota bonna n'abukola ki n'abweddiza rolo ya oversight ng'emu ku rolo enkulu kwe kulaba nti eno gavumenti eweebwa sente zaffe yakuŋŋaanyiza sente ne tuyisa nti ssemateeka mugundi mu budget proposal appropriation nti sente zikole bino rolo ya parliament egamba nti oversight yalibadde nti sente ozikozesezza bulungi ozikozesezza nga bwe twakkaanya mu budget proposal naye kati budget proposal bagambye tokyusaamu n'akamu kitegeeza n'obuyinza obuddako nabo babukoze eki
babukujje ne oversight bagikujjeeko wewaali badde okolera oversight webyo proposals wateekamu n'ogamba no bino bye bisinga obukulu eri bannayuganda oversight role endala bwe bagikujjako weewano auditor general bamukuwa mu parliament nga omutunuulizi omukulu kalabalaba we gavumenti ebikozesezza etya n'ebireeta ne muyisa mu parliament ne mugamba bannanga accounting office ono babbye bayonoonye ensimbi z'omusolo wano alina okuteekesa mu nkola ekyo nga mumaze okukola proposal nga parliament yali badde gavumenti nga instructinga CID baakitinge ku bano nga instructinga IGG abeeko kyakola mwami gavumenti asirika busirisaati kati neosigala nga accountability committee zituula ne tusigala bakulabikirako ku BBS accountability committee ya parliament bamulabikirako ku BBS nti abannange bakunyuza ebibuuzo bye mubasoya ebibuuzo ne bibasoya ne biggweeraawo ne tulabanga bagenda okulaba omuntu yenna gwe mukunyiza wa Bank of Uganda ate bamuwadde mulimo mulala walala kati kitegeeza nti n'obuvunaanyizibwa over time bannayuganda bagenda okutunda bagamba naye obuvunaanyizibwa bwe twawa institution eno eya parliament era bikatebukola ki era one of the challenges speaker wa for both byayina commitment yakoze mwagenda kudda akole factory reset factory reset for us abategeera obuvunaanyizibwa bwa parliament buvunaanyizibwa obuntu kimu kuzaayo parliament okukola byeyina okukola naye osobola okukikola nga muhoozi yakulonze ku tweet kansooke mbuze nga nkuva kugende wa engineer kino mwakifunye muti ababaka ba parliament oba n'ensi yonna oba bweyinza okukiraba ku bantu abaali basaba obwa sipiika obosi teyaliiko naye bamujja eri bbali ne bamubateekako nti ye sipiika naye n'abutwala baali kankiddemu bwe nti no publicly kaŋŋambe honorable tetukiwambuya kyenjogerako kitegeera baali balala nga basabira mu public n'abapropose nga nabo baali mu public bombi waliwo njawulo ki nze esaagala genda kyemujukira bulungi NRM secretary sec yatuula neeyisa ababaka babiri era bagenda okugenda ekyankwanzi nga tulina Anita Amongo Tayeebwa omwana w'engoma yatuula n'agamba siri mumativu na kino kyemwakoze eki kimwasazeewo one tweet n'agamba kakati nze ekyo saali kiganye mwana w'engoma kubaako nakyayagala naye yalireseewo competition ne bagenda bano ne bagenda ne basaba akalulu naye kakati kyabaddewo ono gwatayagala bamulippe ne bamugamba n'okulinnyayo tetwagala kukola ki kulinnyayo ne bamulippa tokola ki tulinnyayo n'okulinnyayo kati ono nakola kati kyenneebuuza ddala obosa anatwala ku factory research nga yalondeddwa ku tweet nga ye n'ekirowoozo yabadde takiina kyakwesimba ekirowoozo yali akiinako kululi naye ku luno ekyali kimuganyisizza bano olwedde seeke yali yamala dde okuyisa abantu bwe bamaliriza bano ojja kudda naye inginiya olowooza si kyekimu kuyinza okuba nga bibirese n'obuzibu bwe muyina mu palamenti ennaku zino kubigenda maaso obutaba na independent actually waliwo bino ebiri intermingled naye ate nga biri mu constitution kati nga wano wetujja nti executive yebawadde speaker executive yeronda auditor general executive yejja okulonda IGG kyokka ate auditor general ne IGG ate babaweereza speaker aba approving ega executive yebalonda ate speaker kangambe executive yebalonda parliament ate ne bakakasa no laba wendaga speak bwe bamala balonda eri speaker yabakakasa n'olukiiko lwammwe kyokka ate bwe bagenda okuddawo bati auditor general alina okubalirira speaker n'ensaasaanya ye asoose ekisanja ekisooka ajja kudda okusaba ekyokubiri ewa speaker alina omuapproving kyokka ate yalina omukebera ebitabo byensaasaanya ye olwo ntunuulira ebizibu ebiri mu palamenti IGG kalisoliso wa gavumenti
executive we malo muwereza speaker n'akakiiko ke be bamukakasa kyokka ate IGG alina okulondoola emirimu gya speaker. Nalaba Honorable Betty Kame yavaayo we baakubira enduulu awo ndi parliament eyonoona ssente nakebedde bulungi. Mukyala Anita Amungi ssente zonna z'akozesa zize yazifuna mu bulungi. Jjukira yali ku kisanja ekisooka kya myaka 3 alina okuddayo asaba ekyokubiri w'omuntu omu. Tekireetawo obuzibu awo si kyekivuddeko obuzibu mu parliament n'olowooza. Onfunye endowooza. Bulungi. Mu nsi olwawo okusanga omuntu gwe mulina endowooza y'emu. Ababaka bangi tudibetinze. Naye nga tuze wano ne mu parliament. Naye nga tebajjaayo kifaananyi kya kiki parliament kyeri ng'oshabe. Naye nze okwewuunya nti naye balina abamwesimbako. Of course. Era ne balowooza nti takola. Nawangula n'obululu 113 Ndowooza owulidde. Yawangula n'obululu 10 obwali contentious also. Nze nawangula ndowooza n'obululu sichwati bwawera 5. Okigala kyentegeeza. Naye ndowooza owulidde level of debate. Owulidde omutindo. Naye abatulonda ebyo byayogera tebabikola ki? Tebabifaako. Size ensonga zaabwe. Size ensonga ezimulondesa even. Si bye bikulu. Y'ensonga lwaki baddayo ne bagamba parliament ne bwevaawo ekozesa ssente ki nyingi. Abamemba ba parliament tebalina kibakola ki? Kibatugasa. Kubanga ensonga ze twogerako leero bo tebazikola ki? Tebaziconceptualizinga. Tebazeekenneenya mu mutima. Tebazisengejja. Era tebazisengejja nti zonna ensonga parliament zeekola bakeera ku makya ne balowooza nti parliament kyekizibu. Y'ensonga lwaki tetufuna nguudo. Parliament y'ensonga lwaki tetufuna muddagala mu malwaliro. Parliament y'ensonga lwaki amasomero gaffe abaana baffe gundi ziri waggulu, fees ziri waggulu. Parliament y'ensonga lwaki terina kyetwogerera. Kijjeeyo bulungi. Olowooza tekitwala ku kyenabagayo kyetuliteesaako olwakyeri yakatega. Parliament yammwe yeeno. Tulina emirimu 4. Tusooka ne tunoona ebirowoozo byammwe bannayuganda. That's a representation. Kyetuyita representation. Ne tubitwala wali ku floor ya parliament. Either ne tubyogera ku national importance nti bannaye wange waguddeyo amataba oba nabiki. Oba ne tuwandiikira speaker mu petition. Oba nowandiikira prime minister mu prime minister's time. Najja nakola ki? N'abiddamu. Abiddamu bw'amala obiddamu buli kye mutugamba kyetaaga ssente. Kati kiddayo tulabe oba ssente ezo mu budget mweziri gwe mulimu ogwokubiri gwe muyina. Nti appropriation. Mwe musasula omusolo. Bwe mumala okusasula omusolo ne gugenda mu Bank of Uganda. Minister of Finance najja n'atubuulira mmeka z'alinayo. Naye agenda okujja otubuulira z'alinayo ng'aleese na biki by'ayagala zikolebwemu. Agenda okujja tugamba nti bannaye tulinayo obuwumbi 5. Ng'amaze n'obbagamba nti naye akamu ka mukulu Museveni kumwogera maje. Akamu ka kugenda atyaka. Akalala ka kugenda Lubowa. Akalala ka kugenda wano. Kati mmwe badde nsaba ebintu bino mu bukole ki? Mubiyise. Emitwalo 5 gy'ababaka ba parliament. Naye badde nsaba bino byonna mu bukole ki? Mubiyise. Kati ffe ne tutuula wali ne tugamba nedda tukyusizzaamu wano. Mujjukire ti Minister wa Finance basooka ne bakwata akabondo k'NRM ne bakatwalako ekyankwanza oba ku State House wali. N'abagamba bino bye bigenda okutwala gavumenti mu maaso. Ogenda okutuuka wali mu parliament nga n'ababaka ba parliament ab'NRM abamu tebakkiriziganya nabyo. Naye nga tebalina we boogerera wuno mubuuzi. Tubeerayo ffenna. N'ababaka ba NRM bagamba naye kino president yagambye naye nze kino sikkiriziganya nakyo. Bw'ofunira Ssekikubo Batiikasimire baani abavayo ne bagamba naye bannaye wano kiyitiridde. Kaakati ekirowoozo kyo kimpadde. Ekirowoozo kyo kyompa leero mu Gwokutaano
kiri mu budget ya omwaka 2027 2028 ekyo nakyaba abantu baffe balina okukitegeera nti gwe kyoba nga mpita ekyana mukaka kulonda about n'oŋŋamba nti bana engineer tubadde twagala batukolera oluguudo oluva eno okutuuka egundi bwe kibanga tekiri mu budget y'omwaka ogwo olwo ŋŋenda kutandika okiteeka mu budget y'omwaka gule 2027 kubanga kati eno budget yayisiddwa already ebigenda okubeeramu tubimanyi baappropriatinze sente z'enguudo ne district yaleeta proposal y'enguudo ezigenda okukolebwa mu 2027 era bw'ojja n'oŋŋamba nti nedda kati ate twagala otukolere bridge egatta wano okuva erubumba ate okudda eri ebyo si byakaakati kati ate nnakulwana mbiteeke mu budget eri 2027 naye ate owaki naye ate omulonzi yayagala akikugambe kati enkyakirabe nga kikola oba omwezi ogujja lwaki tulina ddagala mu malwaliro olwoddeyo nga bagamba nti omwaka guno tusuubira doozi ezi za malaria 1,000 ze baateeka mu budget kyokka abamalaria babadde bafuuse 2,000 kati mu ddwaliro fe mu budget twateekamu 1,000 era 1,000 lwetukola ki lwetuweereza kati ate beyongedde bali 2,000 kati ekyokuba nti kati bali 2,000 kwe tutandikira mu 2027-2028 nduzayo omulonzi aba ayagala reallocation yesoboka tureallocatinga tuteekewo sente wano which is another process bwema muna reallocatinga mu buli supplementary bwejja ejjirako n'ebirala biki bingi kakati tuddayo olwo omulonzi kyakugamba kirala oyagala okukikola executive kyeyagala kyekimu n'omulonzi kyayagala naye eyagala kikola mu ngeri ya njawulo nga yo yefuna ki obuganzi wantegerekeka baagala wabeerewo ekizibu then bajje bagambe nti kati fe tukikoze era mulaba engeri sijetukoze nze nkikoze era nkikoze ki nkikoze bwenti kati obona budget nga tumaze ogiteekateeka egenze katonda atuyambye tekomyewo ne tujja tufuna abantu abajja n'agamba nti nze roko yampa ssente nga ndi mu nsiko mujjamu obuwumbi 2 mujjamu obuwumbi 2 ne tugaana n'ofuna sipiika kati nga tayebwa yali wali n'agamba ne tukayana muzibawa temuzibawa n'atugamba kale eyo debate tujja giddamu olulala lwe yakomawo ng'atudde bw'ati yagamba tumaze tekyaliko na order paper tumaze okwogera ebirala byonna ebyolunaku olwo ng'agenda okuggalawo parliament n'agamba nti luli mwa debating roko those in favor say aye, contrary nay, the ayes have it naggala ekitabo n'avaawo. Imagine twadiscussing nga tukayanye leero nawe mukulu kinobe ne tukayana tutakiriza tukayana kale tujja kuddamu tusinkane gwe mulamuzi tujja kuddamu tusinkane tubyogereko kati ne tusigala nga twogera ku bintu ebirala wayitawo entula nga 3 ne wajja olutuulo olulala oli n'agamba luli mwakayana mukulu kinobe yali mutuufu naggalawo n'agamba tugende kati abalonzi obanenya kyobadoga nti batuuka ne bagaa tetukyetaaga na parliament kubanga kati ekugambe kati ekyo bakinenyezaani kubanga oyo ekyo tayebwa kyabaakoze abakikoledde ani independence yekugamba kuba olwo speaker abakikoledde president w'executive abantu baffe ababaka ba parliament aba NRM kyetubasabako just ekisanja kino kyokka ababaka ba NRM kyetubasabako nti bachekinge government bajjenga omulimu gwabwe gwa kuchekinga government yabwe kituufu yabwe ye NRM naye bagikwasise empisa bagambe nti bannaye kino engeri gye mwakozesezaamu sente nkyamu tubeere wamu ku ekyo bajje bagambe nti nedda obuyinza wano buyitiridde ku tteeka lino abantu bagamba kino tukkiriziganye ku ekyo naye we bajja fe tuli 78 bo bali 45 nga bakeera ku makya nga bagamba nti kino ffe kyetwagala otegedde ne bw'aba alaba emmwanyi egenda lwakuba
yabadde mu State House ocheka kyendegeza ne bamugamba nti kyekituufu okukola ajje no bw'ababuulira obutonotono naye omanyi naffe twalire tetukyagala ne kati omanyi president yatugambye eno boogera butonotono wali ku floor ya parliament nga bakola ki nga bakola birala n'olw'ensonga eyo osanganga obwetengereze bwa parliament mu mateeka amateeka gonna mukulu w'olutebe ono mubuuze gaggwa ne the minister will have powers over buli clause erimu eyeetaaga okusalawo mu kifo ky'okugamba nti oba wajja kubeerawo akakiiko akaginoonyerezaako oba parliament enaakomawo n'ekyogerako bakoma nakugamba minister yajja okusembayo the minister will oba kyegala kyetegeeza ogenda okwesanga nga executive yesalawo buli kisembayo tuwave okugjako emisolo ku golod n'ebirala nagamba the minister will omanyi minister kyeyakola yawandiika ebbaluwa ng'asonyiwa abantu emisolo ku gold obuwumbi 600 billion netujja wali netugidibeti nga mu parliament ayinza okuba ayina ensonga gyeyabawa yamanyi ensonga gyeyabawa nkugambye bwe yajja ali mu parliament nga tumutwala kaguddeyo sipiika yennyini ate naafuna engeri gya debate gyagijjawo oba kyegera kyetegeeza so buli bwe tubeera n'obulumi ffe ng'ababaka ba parliament nti tetukoze kimala kulaba nti tuweereza abantu baffe ate n'abantu baffe nabo ne bakiraba ne bagamba parliament mugijjeewo bamukola ki tetugasa obwo obulumi temulina kuba bwaffe obwo obulumi buddayo eri bo kati waliwo agenda wa ambassador just can't come oversight omukama wange akogeddeko tetumanyi buwumbi bumeka bwe tubagambye bwe babbye twatandika ne IGG n'abagamba nti obuwumbi omutwalo gumu bubula kati omuntu atakwatanga ku kawumbi atakwatanga ku miliyoni bw'omugamba obuwumbi okyegere kyetegeeza kubanga obuwumbi mutwalo nagamba nti naye miliyoni emu n'omuntu agikwatangako gye emitwalo 100 emitwalo 100 akuwulira ng'eyeeyogeza emiliyoni 100 kugamba ali kuli ate ayagala okugenda obugezi mu mazzi aggyeyo ekyennyanja tekiyingira oba ayagala okugenda mu ddwaliro alabe nti waliyo panado tekikola ki tekiyingira naye yajja kugamba nti fe akagudo kafe akadde egundi injiniya boaholo yakoze eki yayonoonese kati ebwo obuzibu obwo obutono n'atamanya nti sente zino obuwumbi n'obuwumbi obubula zezegatta nezitakola byayagala naye bubulirawa ambassador independence ya parliament tuyinza gifuna tutya ku byowulidde ebyo byonna kuba kyensinza okuwuliramu judiciary tebayingirira wonna kusinawulyako akoona ku judiciary kati ne judiciary ebizibu byeyina nayo era birina executive kwaga executive yenyigiriza genda olabe judiciary engeri gyeyasala emisango gya DP ambassador ojja okumanya nti no judiciary katugende wa ambassador ku nsonga y'emu independence of the obwetengereze bwa parliament gwe mulamwa gw'otutadde tosobola kubufuna obuli complete nga bujjudde ekifaananyi kireete waka wetubeera omwami gwe chief executive awaka omukyala maybe parliament yomotera okuteeseza naye ba beneficiaries abalonzi betwogerako bebaana awaka nze ndera example yokayoka abaana nga omukyala oba speaker ndowooza omukyala speaker gwe chief executive abaana katubale nti be balonzi kubanga batunulira ffe abalimu abegatta wamu okukola ndeta example tono nnyo y'abaana nga badda ku masomero abaana batukolera wish list nakuweereza wish list nga sente ezijja ku wish list omwana nga addayo kusomero atekamu byonna byonna ye byawulira nga byetaaga kubanga ye ayagala bibye yekka naye baba abaana 7 buli muntu alina list eyiye kakati twogera ku babaka ba parliament 5 abava mu bantu nga buli muntu ava mu kyalo ekikye compared to chief executive afuna obululu bw'eggwanga lyonna ng'abantu bonna bwe bagenda atambula kuba ye tafaanagana ggwe ekasanda bamu mu Meruwero ne bamumma ne bamuwa egindi n'egindi kitegeeza nti alina okufuna 50+1 mu buyinza bwe executive kitegeeza desires ze n'abalonzi batunuulira baba banjiko okusinga individual member wa parliament omu mu constituency mwakola ki mwava n'olwekyo ekintu ekyandibadde kijja mu dependence oba interdependence kumala ku aggregatinga general bwe tunudde nga bonna buli constituency evaamu enguudo buli constituency evaamu amasomero buli constituency evaamu kino na kino na kino
ne babireteramu nga police bano batula mu committee ez'enjawulo ne batunulira ensawo bwekola ki bwefaanana naye kyokublaminga chief executive kifaanagana ng'abazadde babiraza abakyala tubamanya waka zimwe mutata wo namugambye bino ne munnange tata we yaganya nti abeera namubaala nezo ne sente ndala bazinywamu mwenge bakola biki we bito ne batamanya nti gwe ng'omwami gwe olina ebisigadde byonna ebitabakwatako obutereevu so chief executive yateeka mu nkola era byaba asaba tabisaba ku lulwe bano kye batakubulira nti n'ezaabwe ze badde beetaaga batubulidde bajeti yammwe abaaliyo mbadde y'ebisanja ekiwedde bajeti ya paalamenti yali yenkana ki ku ntandikwa y'ekisanja kiri n'ekisanja weggaliddewo nti bano bagattamu ebyawe eri personal bagattamu ebyo byonna ne bitula ku mmeeza ya chief executive aspect esooka compromisinga parliament gyendowooza mujja gicekinga nti demands z'abaka ba parliament zerodinga your integrity mu kucekinga very effectively kuba bw'osibamu akantu n'omulala abadde alina musaakoze ndala akola ki abaako kasibiramu tu nze ndowooza nti abakozesa amateeka nga mukulu wa Patrick yagambye basuubira democrats waffe omukozesa nga tukwanaganya kyeva olaba ne kweba legislative executive ereeta etteeka parliament neridebatinga neriisa neruweereza oli aliteekeko omukono bwagaana okuliteekako likomawo ekyavaako ne mitawaana gyaffe mu nkaaga gali masaza gemuli agesingo ndi president yaliwo mu kiseera ekyo yali akanyiza nono nti amasaza gaffe togakwatako ono nagatwala mu parliament ne bagasalagamu ne gagenda eri ne gadde etteeka likomawo wa president aliteekako omukono nga bw'alisaininga litwala amasaza ge yagaana nelikoma mu parliament semateeka yaliwo naga singa muzayo emirundi 2-3 naba nga tasayininze it becomes law kati eriko sigene kya president kati okuwala crisis ezifaana bwe zitondooza abaframers ba ssemateeka waffe bateekawaako si kulagira wabula kusendasenda to persuade and convince parliament yeyandibadde enkola kyekireeta obubondo buno bubeera mu parliament kubanga mu parliament yaffe tulinamu ababaka bonna naye tulina nezi caucus ezo zikola mu kuinfluencinga n'okuyamba ababaka bulamu mwakkiriza nti ababaka bonna tetulaba kyekimu bwetunaba tuuse ku nguudo ejja kwetaagayo wisdom ya engineer twetaaga okuba amateeka ejja kwetaaga wisdom y'omulala obubondo obwo bubeera mu parliament buyamba okugeneratinga consensus nimutadda mu ki mu kusika mu ggwanga mutuuse okukozesa obuyinza bwammwe kakati it is possible okubukozesa obubi era bukozesebwa obubi ono owa accountability n'akola ki nayingira nti wano wakikozesa bubi kubanga bwe buyinza nabwo bwe balina era ekikomyawo president wanga buli kaseera ajja ayogera ne caucus amanyi nti yadde ali chief executive obuyinza obuteeka kino mu nkola y'etteeka talirina ajja n'abapaswedinga n'akozesa numbers z'abeera alina ensi ezisobodde okubeera more stable ye numbers we zigenda nga maybe zibalansingako nga zisemberaganako noga maybe bano balina 60 tulina 40 maybe waliwawo ekirinnyako naye bwe baba nga ensi ezisinga nga olina absolute majority ebiseera ebisinga olwokuba etteeka liba lyetaaga namba y'abantu abo okuyitawo owalirizibwa okumatiza abasinga obungi okumatiza enkola ya demokrasiya wonna weebeera naye tekiri very healthy intention ya ssemateeka yali ayagala interface eyo n'okuwuliziganya n'okumatizangana kubenga kuvaamu ekitugatta ffenna then finally nga tumaze obululu gwedde wo gyogenda mu constituency n'oli agende chief executive kuba tukyalonda president wa Uganda ng'akyalondebwa bannayuganda bonna maybe kyandibadde different nga kiringa mu nkola ezimu balina parliamentary ng'abangereza nti president oba prime minister asobola okuva mu parliament kati briefly njagala okwogera ku kya seke nti yaleeta influence ne kuba candidates bona obasomisa ssemateeka waffe owa-NRM buli kifo kyonna ekiriko okuvuganya akakiiko ka NRM kikakakatako okugeneratinga candidate buli kibiina seke organ esemba ku ntiko ewa strategic guidance to all the organs of the party kakiiko keneke seke central executive ngamba akakiiko kalina okugeneratinga candidate national electoral commission electoral commission y'NRM gigikakatako okugeneratinga candidates mu buli kifo kyonna era ojja mu electoral commission n'okola expression of interest nominatingibwa n'olyoka ofuuka candidate omutuufu naye olwokuba tukolera mu seeke tuwa strategic guidance erina okusalawo ekyakomyawo seeke kyali kimu nti seeke yali emaze okukola ekiragiro resolution yaayo eyali esemba owekitiibwa Tayebwa n'owekitiibwa Anita naye bwatuuka mu maaso Anita n'apulling out of the race ye nyini mu mukono gwe n'awandiika nze nkirina ku rekodi ng'awandiika sigenda gwoyogeranga commissioner ekitwafuna mu electoral commission naye nga ground ze zaaliwo nakati bakimanya bali mu parliament nti ebimu ku byogenda byogerwako ebyali mu parliament n'enkozesa obuyinza n'ebyaliwo byonna byonna byava mu parliament era abasinga obungi kati public knowledge tibyetaaga kuteesaako ekitiibwa speaker n'akola omuntu omulala alina kyeyandikoze nti bwe mba ntuuse mu mbeera eyo
I'm pulling out of the race. Seeke yalina okuddamu okutuula esazeemu resolution yayo ne recommendation gye yali etuwadde kubanga omu ku be yali recommend akoze ki avuddewo e moment we baatuweereza erinnya eryokubiri naye bwe tuokuba ffe twabagamba mu electoral commission nti Seeke is guidance naye caucus yeeronda ffe twanominating abacandidate nga baagala obwa speaker bali basatu nga baagala obwa deputy speaker bali 17 ne tukwata amannya ago gonna nga electoral commission ng'etteeka bwe litulagira nti bano be baleese expression of interest tugazayo mu Seeke bw'onosoma mu organ ya constitution yaffe Seeke yeetunula mu bakulembeze nga bagenda ab'okuntiko ku level eyo era bakimanyi nti ne president Museveni mulundi guli Seeke yali erikomendiza akomewo naye era bwe twanominatinga 3 people Seeke neddayo era bwe yamaliriza nejjako abalala n'asigala bwomu n'ajja ku electoral commission eyi yennyini nga president na expressing interest ne tukola nomination n'alyoka abeera president secretary general am presenting eri akakiiko ka Uganda akakola ku by'okulonda ye procedure gye tulina mu kokasi. Yes, okulonda kwati. Okulonda kulimu engeri nnyingi osobola okuvotinga osobola okufuna consensus singa abala bapolinga down osigaza abakandidate babiri ng'obadde oyagala babiri. That is also a procedure. Nganda bano mu pate endala bwe bakola ojjukira nti bino babikola mu pate zonna nzijukira mabegaka oba mbaka kye yali aleeta etteeka kusaidia opposition nti leader wa opposition tebalondenga parliament yonna eronde Richard Lumu. Exactly. So ekyo kiri nomo nti bwe mubeera mu mwagala okudiscussinga ku nkola yammwe neffe twasalawo mu nkola yaffe nti caucus yeeteeka envumbo esembayo wani agenda okuvuganya weerina omulonzi bwe tubadde tukola primaries nga babaka ba parliament era twagendanga mu caucus yaffe y'abalonzi ba NRM tugenda mu constituency nti mwenna oyo gwe tuleese bwe mba mumusiimye yabaagera okukwata bendera yaffe n'olwekyo kiri mu nkola yaffe okuba ne flag bearer ku buli kifo kyonna ekironderwako era lino ojja kulaba ne yalanga etuuse East African Parliament tujja kuddira tuyite bonna abeegwanyiza ffe tubawe bakole expression banominatingibwe bagende kokase kubemu etooki bwe mala okuba mu tooki nga kulonda okwayita nti etuuka n'okurekomendinga atalina nga baga nti abandaye tulinako ababaka bataano naye Patrick oyo bwe mba mutuuse ng'asaba kusaidia abali abaveeri nga ngenda okuvaako ku nsonga eyo PLU eyingiriramu wa kuba boyogedde bonna sulde PLU naye nga gwogamba mmwe gwe baabaweereza oli yali tannaba na kuwandiika nti avuddemu nga PLU erangiridde owaayo era PLU yamugjayo naye oyo tumugobye tuleesemunkola yaffe nga NRM tulina ebibiina bingi nnyo byetukolagana nabyo nga PLU yamukubuzo PLU twakola naye mu kunoonya akalulu secretary general structure yabwe yonna neyegatta naffe kuba balina structures paka ku byalo wansi tekibagaana kuba niyo okuba bonna bakolera mu umbrella ya NRM era baaga nti wadde tuleete ono naye caucus gweneesemba tetulina buzibu kasita kiraba kivudde mu caucus naye tekibagaana ku proposinga nga nobwoga nti kati bano aba opposition balina ebibiina 8 buli kibiina kisobola okusimbawo omuntu kati nga ku speaker bagambye nti fena tusagira mweru wa NUP naye nga bibiina bira byandibadde birina right nabyo okuleeta abantu baabyo n'olwenkolagana eyawamu nti opposition fena twegase fena tugenda kuwagira Honorable Nsamba otuna kanjagala lutunulire so n'olwekyo naye nga mmaliriza nti intention ya bino byonna kuweewala Christ yandibadde vausinga tufuuka ku stage gye twatuukako emabega minisitule wa Uganda nti amasiga gano tegakwataganye ntuuka ku stage eyokusika harmonization yenkola yaffe ey'okuliziganya oba PLU oba ONC oba mainstream structures eza party ffe tutuula ffenna wamu kuba tulina endowooza y'emu nga tukkiriza muntu omu tugamba kati ffenna tusimbye kuwona era ye spirit eyarecommendingisibwa. Honorable Nsamba kino wakirabye otya bwe tulaba nti waliwo emivuyo egibadde mu parliament gye tutakyayagala kunnyonnyola buli omu agimanyi naye baga nti wabaddewo enkozesa obubi eya ofiisi eyo naye omu n'aggyibwawo omulala ye n'asigalawo kuba tutunula that's one office speaker ne deputy we buli ekikolebwa kiba actually kanjogere ku bantu basatu speaker deputy ne clerk to parliament kuba clerk ye PS ogamba otya sente zibadde zifuluma mu ngeri nkyamu bikozesebwa bubi clerk n'asigalawo n'omumyuka we ne speaker yekka ya Lugenzi kakati mu bigambo byonna ambassador byayogedde wano nategedde tugenda kiki maybe sikyegedde okujayo njagadde nnyo ekyokubeera nti underscorinze integrity y'abakulembeze ba parliament era njagala kimwebaza ndowooza nabo bakiwulidde nti buli lwobeera nga integrity yo eri compromised ne institution yonna eweakeninga maybe sereni gyagenzemu naye kyenjagadde kyempiikinze
mu byayogedde nti twali badde ne leaders baffe nga bakimanyi nti institutions zino baziholdinga for and on behalf of Ugandans. They are not personalized offices nti omuntu agitwala n'amanya nti yange. Buli lwo integrity yo buli lwebeera compromised kiba kitegeeza oli vulnerable ku masiga amalala okutwalako obukulembeze n'obuyinza bwo. Kubanga mbadde sirabangako Parliament ya Uganda mu state nga bwe yali mu 11th Parliament nti buli state kyeyagala ng'erina okukikola ki okukifuna, buli regime kyeyagala ng'erina okukifuna. So bino ebya NRM okutta institution ya election kuba bo tebakyayagalira ddala kulaba kalulu, baagala Muzeeyi agambye ekyo kyo ndoza bannayuganda they are used to it. Muzeeyi kasita agamba ensonga tebaagala gidebatingako, tebaagala kugikubaganyako birowoozo. Wisdom ya Muzeeyi wisdom ya bonna ekyo kyekiriwo kubanga naali badde ndowooza at the least amount okuba nti Anita mumaze omujjawo baali badde bateekawo seeming force of election kuba waaliwo basatu nga Piero Yeeyino owaayo Bakiiki weebali Bannamuganza weebali era kyali badde you do what the law requires. No bagenda mu kalulu bwe bagenda Muganza ja independent teyali mwana ali mukoka tesimo teyali well sagala gendayo neche njagala okugamba oli kuandika baluwa chenjagala okugamba bali baddewo wakiri mukokasi nga bwe kyabadde kululu ne bateekawo some seeming kind of election naye kyaliyo kwe kuleeta nti ono abamu agamba nti ono bonna ne bakola ki kakati kiba kitta institution over time. Tujja kutuuka ekiseera probably nga wisdom gyeba institution eno gye batise ate nga yeyina okuyamba ekibiina ate nga institution eyo bagitta dda mu kibiina nga tekikyasoboka. Oba oli awo wajja kubeerawo akaseera nga n'abawa wisdom gye babadde baliraayingako abawadde wisdom etali ntuufu. It will further kill that political party kiggweewo completely bo balabanga ekitasoboka. Nebino bikola ki bisoboka. Kati nzira ku kibuuzo ky'ombuuzizza ombuuzizza ekibuuzo ekigamba nti kijja kitya nti bano abanoonyereza ku corruption mu Parliament balekawo deputy speaker ne Kiraakawe. Dedde lwe baakola ekyo nze lwe nategeera nti olutalo terwali ku corruption. Olutalo terwali ku corruption kubanga eyali ku corruption o investigating a institution yonna ne leadership yayo. There is no way gwe yagobye ono for corruption matters. Jagala more information ku record ye waffe mu electoral commission yaziteekateeka abaliwo tetunawo record yegamba nti ono baamugoba. Twalina baluwa written by the speaker herself. I'm not offering myself. Ebekyo kiri mu insinuation eyo nefe ku desk yaffe. Nzeyagala kuwa kyetulina ebbaluwa gyetulina nga speaker yenyini agasijja kamaliriza obudde butuweddeko. Saagala kwogera nga commissioner w'NRM. Onabugusa ensonga yo ne ingini yamaliriza omuntu eyalaba ebintu bino nga bikola ki tosobola kuŋŋamba nti gwe yagobye ono n'omulemesa n'okwesimbawo n'omuggalira ne mu nnyumba n'omugala ne kulutu linnyayo ate gweyo omugwa appointing abadde akola n'ono tewali bibadde bigenda mu maaso nga tayibwa tabikola ki tabimanyi. Tosobola kunkonvinsinga nti Kiraaka abadde tabikola ki abadde tabimanyi. Ne bw'oba wakugamba nti bali clear era wali badde omalayo process ya investigation bano n'obeexoneratinga n'ogamba bali off the hook ne bamanya Bannayuganda bagamba nti Tayibwa tali part of the problem naye ng'omaze okumalayo ki naye mu nnaku 3 ono omaze omukateyiri nga tasobola nakwesimba tasobola nakujja kuliraana babaka ba Parliament we bali kubanga olina gweyagala ayitewo. Kitegeeza olutalo lwabwe terwali kulwanyisa corruption mu Parliament. Olutalo lwali lwakulemesa Anita Amongo kujja kusimba era ojja kukirabanga oba oli awo era bikomyawo ku nsonga y'emu. Speaker, Kiraaka ne deputy kyokka mugoba corruption mu Parliament. Omusango giri ebiri. Omusango ogusooka wakikola ogwokubiri wanga gimisango gibi ebiri olumina amateeka wakikola
tinedda saakikola bwe kyali kikolebwa wakolawo ki gyemisango emeka egikwata bo bonna investigation zikyagenda basatu so tegirina gwe zigenda kuleka Okay. Ambassador kyagambye zisaagala genda mu eriya yeeyo kubanga investigation zikyakola ki zikyagenda mafe kyetulina ku record candidate ya declining okustandinga period ebirala ebisigadde okuba bakyanoonyereza fe tulinda stage eneddira ku bikolwa bye ng'omuntu kamaliriza obudde buweddeyo okuyimirira engineer maliriza contest obuzibu bwaffe buli omu bumu kunoonyerezaako ng'ate gwokyali muki mu office ate ng'amateeka ga gavumenti gagamba oba onoonyerezebwako dda kuki ku bbali so n'olwensonga eyo bano ababiri balina kuba nga bali ku bbali nga bwe babanoonyerezaako kati ekyo ndowooza tukkiriziganya nemukulu kino absolutely ate tasobola kustandinga ddala emisango emeka ebiri emisango ebiri either wakikola oba wakolawo ki nga kikolebwa nga kikolebwa n'omanya nti ayinza okuba yakikola nga tomanyi tulinda investigation abatulaba bwe baba nga bakunoonyerezaako mu gavumenti oyina okudda ku mabbali bakunoonyerezeeko ekitone nnyo emyezi 6 standard operating bw'oba oli mu gavumenti office naddala ng'eri accounting nga bw'olaba ya speaker n'olwensonga eyo bwe baba nga nabaana ababiri babayita ku CID ekibuli era nabo ne bakola statement tayebwa alina kubeera ku mabbali ani Adolf Mwesigye alina kubeera ku mabbali olwo ne tulaba kituyita obwetengereze bwa palamenti ne demokrasiya n'ebirala byonna byonna bye bayimba ab'NRM n'olwensonga eyo wetwogerera kati ekiriwo tekiri mu mateeka osibudde mugende mu marathon tudduka bagenda kutuyanirayo kulw'obulenako obulemu okutuyana mugenda kutuyana naye standards office mwazitegedde temwesemberera mwewa amabanga n'ebirala naye tuddemu ekintu kino ekya Masaka marathon tukiddemu tukiteekemu amaanyi kubanga kirina engeri gyekikola ki ekituganda bamemba bange aba palamenti era tugenda okuteesana nga kwekune mukulu okyabe kabineti zalondeddwa kati tulekerawo okusika omugwa tukole Uganda empya gye twasuubiza bannayuganda bwe tuba tetusobodde kuyingira gavumenti ffe ab'oludda oluvuganya tulage ensi nti ffe twandibadde best alternative ffe twandibadde kyebasubwa mu ddakiika emu omubaka Nsamba naawe sibuli njagala kwebaza pulezidenti wange n'ekibiina kya National Unity Platform okunteekamu obwesige okuba nti nze eyalondeddwa nga ssentebe w'akakiiko aka public accounts mu palamenti ya Uganda mbasuubiza nno okukola ekisoboka okulaba nga omulimu gwa oversight tugukola bulungi nga ab'oludda